kati ekituufu kiri nti omulabi waffe Yesu teyafa lunaku lwakutaano lwaki era yafa ddi kati era mu Bayibuli tekiriimu mbu Yesu yafa lwakutaano newankubadde n'olunaku Yesu mwe yafa teruliimu olutuufu lwengenda okuwa era tulekera ebibuuzo mu mitwe naye wenaalukuwa ojja kukkiriziganya nange kuba byengenda okusoma ngenda kubisoma mu Bayibuli ate gyokkiririzaamu musumba tugamba nti baatulemaza obwongo ebbanga anti kati ffe tetwagala kuzuula mazima ffe tulimu kiri ebigambo bino bikomye wano abeere naawe tweyanze twesimye nnyo Kristo abawuliriza yogera ebyawandiikibwa kiri kye twasomye mu Yona mu Matayo 12 kiba kikyaliwo Good Friday cancelled. Good Friday eteriiwo. Yesu teyakomererwa ku Good Friday tukirabye ffenna. Kati soda ani yatukyamya awo wakakati basaba ne banyabo Bayibuli bo bali mu mwezi gusooka ffe tuli mu Fuluzi months tuli mu April kafuumulampa ubalu bakyali mu Gatonya ani yatukyamya ani yaleeta obuzibu ani yakituteekamu nti Good Friday Yesu olwe lunaku olwe yafa kitegeeza yaleeta kalenda yaleeta kalenda no kati kakubulire Abaroma bakola kinene nnyo kubanga Abaroma be baleeta eddiini Abaroma bakola kinene nnyo okutukyamya okutujja ku mulamwa era njogera ku bannabbi b'obulimba Abaroma bannabbi b'obulimba namba emu. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Weewaawo tubaaniriza nate olunaku olwaleero tubongereyo n'enteekateeka zaffe nnyingi. Ngenda kusaba gwe ateekateeka binuka tugenda mu Easter era bantegeezezza nti ennaku z'omwezi genda bbeera 18 Good Friday. Kati feno mu Luganda tugamba enzingu 18 zijja kuba zeeganye ezooba kafuumulampa weddaza 225. Tukuna kye tukuweeredde olunaku olwaleero naye nga twagala oyige. Njagala oyige era oyige. Okole ekintu ng'omanyi lwaki nkola ki? Lwaki nkikola kyajja kiteera lwaki kiri bwe kiti. So kalira nga sinnakubbirako soke tujjewo mukadde waffe ono eyeeyamye okubajjanjaba mu ndwadde ezitali za ngeri emu bamuyita God Hills Herbal Medicine. Bano bo bannaffe baavuddeyo ne bagamba nti mulina endwadde zembadde muwadde ebitiibwa ne muzeetera okukajjala mu bulamu bwabwe naye ffe eno twazifuula just lufumo. Enamba y'essimu eri 0706 ddamu wandike 06 teeka 1 ne WhatsApp kweri babayita Gold Hills Herbal Medicine. Bakola mu ndwadde wano syphilis, PID, balina fibroids babijjanjaba, allergies bazijjanjaba, brain tumor, diabetes, low sperm count, back and joint pain, asthma, ulcer, sinuses, hernia, prostate enlargement. Endwadde ezo zonna bazikolako omuntu n'owona. So bakubireko ne obeera weddagala bagenda likutuusaako awo wooli. Alpha Media Production
bifaananyi video kube namba y'essimu kati mukwano tuwagire ate nga very soon abategeeza studio eno tugigulawo mu butongole tubayise ku olunaku otujja obategeeza Musumba sayinza okulaba nate omulungi yeebazibwe amina mwebale kuweereza mukama atuwadde ekisa tuweereza ate era abamu ku ffe tweyama okulibula abantu amaaso n'okutuuka ddala okutegeera amazima agali mu kigambo kya Katonda buli wamu mulina osokoolayo tulina okusokoolayo kubanga Yesu bwe yali agenda tewali kiyatulekera kyala mpozi kigambo kye era ngenda kulaga akanyiri ng'agamba nti singa munanyiikirira ekigambo kya munaabayigizwa bange ddala lwaki tobambulizaako ne tutandika omulabi waffe bwetyo bwetandise nze Musumba Ssekitoleko Peter nva Lugala ku Prayer Power Church ndi musanyufu nnyo abatugoberera bannange muli bangi naye mwenna abatugoberera abansindikirako WhatsApp abankubirako ku simu yange 0756129698 ndi musanyufu nnyo ate mbaagala nnyo Musumba wanjisebo bannayuganda bano abatulaba abali muno n'abali ebweru beteekerateekera kula erya Pasika mu lulimi Oluganda oba Easter mu lulimi Olunyanyimbe naye nga tetunnatuukayo tukimanyi lunyi nti tutandika na Good Friday bwenkubuuliza batugamba nti Good Friday lwe lunaku Yesu kwe yakola kwe yattibwa era n'aziikibwa mukama wange eziti tuluka nkyogenda mu luzungu olungi ennyo lwero olunaku Yesu ddala ekituufu lwe yafiira ku Good Friday abantu lwe tugenda okukuza ng'ennaku z'omwezi 18 kitubabye emitwe abatwala ku budde ntulowooza maasoko katulabe omulabi waffe Good Friday bambuziza nti lwe lunaku bwe yafiirako mukama waffe Yesu kwe yafiira luno tujaguzera tugenda okujaguza 18 tugenda okujaguza nga 18 okwosa senkya ogwokuna yate ekibuuzo lwakuba nti mulimu bakuba amasimu amasimu gaabwe gajja after amaze ndowooza namwe muteekamu ansa yammwe kituufu naye teeka wansi Musumba kyagenda okwogera okkiriziganya nakyo oba tokkiriziganya nakyo oba bwoba tokkiriziganya nakyo kyali kitya esimu yo wali mu comment section ekituufu kiri nti soda n'abandaba Yesu teyakomererwa ku lunaku lwakutaano totusobye emmere Musumba ate tutya amatooke saa yonna gaggwa lwekyo kuva luli ne leero bwe kiriba batugamba Yesu yafa ku Friday kyafuuka kikwate tuli mu bikwate kubanga kati ekirala n'ekirala kiikino era Yesu yafa mu Gwakuna omwezi gwegwo gwe tukuza lwaki gwo tegukyuka April anti Gwakuna kyokka omwana yagamba mwe muli ne Fool's Day Musumba kati ekituufu kiri nti omulabi waffe Yesu teyafa lunaku lwakutaano lwaki era yafa ddi kati era mu Bayibuli tekiriimu mbu Yesu yafa lwakutaano newankubadde n'olunaku Yesu mwe yafa teruliimu olutuufu lwengenda okuwa genda tulekera ebibuuzo mu mitwe naye wenna alukuwa ojja kukkiriziganya nange kuba bye ngenda okusoma ngenda kubisoma mu Bayibuli ate gy'okkiririzaamu Musumba tugamba nti baatulemaza obwongo ebbanga anti kati ffe tetwagala kuzuula mazima ffe tulimu kiri ebigambo bino bikomye wano abeere naawe tweyanze twesimye nnyo Kristo abawuliriza temunyiiga ate kati anyiigira ki kati ekituufu kiri nti omwana soda Yesu teyafa lwakutaano yafa ddi mwezi ki tuzuula ddi nti Yesu yafa lunaku lwengenda okugamba olunaku lwengenda okugamba tukizuula nga tusomye Matayo
12:4 ng'eyogera olunaku gwe sooka osomeyo Matayo 12:4 andaba obulungi aliko Export TV bw'ogenda nange mu Matayo 12:4 ekibuzo kiri nti lunaku ki era mwezi ki Yes. Matayo 12:4 kanziruka yombiro wa wano kuba nga yona bwe yamala ennaku essatu emisana n'ekiro mu lubuto lwa lukwata bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'alimala ennaku essatu emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka. Kati bw'ongamba nti Yesu yafa ku Friday ku Friday gye tuyita Good Friday ti Yesu kwe yafiira kati soda bw'obalamu Yesu afudde ku Good Friday n'obalamu ennaku ezo bagambye nga yona bwe yamala mu mutima gw'ettaka ennaku mu kyenyi mu lukwata mu mutima gw'ekyennyanja 3 days 3 days n'omwana w'omuntu bw'alimala 3 days mutima gw'ettaka n'omwana w'omuntu bw'alimala 3 days mu mutima gwaki emisana n'ekiro bw'alimala emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka kati ongambye nti Yesu yafa Lwakutaano Good Friday bwe tubala Olwokutaano ebiro 3 n'ennaku 3 ziwera mpaka Easter bayo la Sunday mpaka Yesu kuba ku Sunday tasulamu avaamu buvi ngenda kulaga ennyiriri ennaku ziwera kuba mbadde ndakupalapalanya naye bw'ogambye nti ku Sunday ate tasulamu mbadde ndakubalira nti kati avaayo ate akewunyisa avaayo before the sunrise ng'enjuba tennavaayo ng'emmambya tennasala anti onnekiise mbadde ndakubalira ennaku bwebalite okuyiye kutetenkanye nti Friday balubala ngenda nti kulaga ne babala Saturday ezo 2 ne Sunday lwennyini ne balubala ate nga bwafulumyeyo naye bw'ongambye olwo ate lwanjawulo kale leka nkulaga kuba kati Yesu agenda kumusalaba essaawa ezo 3 nkulaga ezaddi ngenda kulaga olunaku agenda kumusalaba essaawa ezo 3 n'ava ku musalaba saawa 9 onfuna ku musalaba yamalako essaawa 6 okusinziira ku Bayibuli ngenda kikulaga nakyawandiikibwa tubalemu na saawa 6 kati jukira olunaku lw'Abayisirayiri okusinziira kalenda y'Abayudaaya olunaku lwa lutandika saawa lutandika from evening to evening nti lutandika when the sun rises ate era ne lujja lukoma enjuba ng'egwa olunaku lwabwe we lukoma teruba 24 hours lwanti babala 12 gundi lwe lunaku lwabwe kati Yesu leka nsooke nkikulage nsomera gundi Marko 15 Marko 15 Marko 15 verse 25 ayogera bw'ati awo essaawa zaali ziri 3 saawa zaali ziri meka 3 ne bamukomerera nagambye ekisizo ezo ne bamukomerera bamukomeredde ku mmeka ku 3 26 awo ebbaluwa ey'omusango ebbaluwa ey'omusango kati saaga tusome bingi nnyo 15 essaawa zaali ziri meka 3 ne bamukomerera kati buuka ogende ku lwa 32 ku lwa 33 n'agamba nti awo essaawa bwe zaali ziri 6 awo twakatambula essaawa mmeka awo ziba si 3 ne waba ekizikiza ku nsi yonna okutuusa ku ssaawa ey'omwenda ya 3 kati ezo naakakulaga essaawa mmeka 3 akyali ku musalaba soma olwa 34 awo mu ssaawa ey'omwenda mu ssaawa yaddi ey'omwenda kati ziri ssaawa mmeka 6 Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene nti Eloi ng'ayagala kuntaasa olwo Eloi lama sabakusaani ekitegeeza okutegeezebwa kwakyo nti Katonda wange kiki ekikundesezza olwa 34 kiki ekikundesezza kati ezo ssaawa mmeka 6 hours Bayibuli egamba bw'osoma olw'okumeka bw'ogenda olwa 37
awo Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene si kye kiri wali ekibadde wali n'awaayo obulamu bwe n'afa. Okitegedde ku musalaba amazeeko essaawa 6 ziri ssaawa 9 kati ez'obudde obwo sinaba kubulya lunaku ez'obudde obwo kati njagala kulaga kubanga digo bungamba nti kale tukale kati ezo ziri ssaawa 9 Good Friday ku Friday ssaawa 9 ku Friday balamu kati ennaku 9 bala Friday kiro ekyo kiro kimu Saturday kiro ebyo biro bibiri ku Sunday avuddeyo ku makya. Ebyawandiikibwa kiri kye twasomye mu Yona mu Matayo 12 kiba kikyaliwo. Mathematics Good Friday cancelled. Good Friday eteriiwo. Yesu teyakomererwa ku Good Friday tukirabye ffenna. Okyakirinamu okukaayana akayane nti bw'obala ennaku anti kati ennaku ziri zitya watyanga musumba ng'eno Sunday yo yeetaliiwo ngayo etya nga tebakiwandiika nga obanga ennaku zagwayo nga ku Easter Monday nga Easter Monday Easter entuufu nga yo Good Friday yali anti batugamba bwe bati nakyo leka nkikulage soma Marko 16 Yesu azuukira ddi kale kyoba olina okusooka okumanya yafa ddi yazuukira ddi Marko 16 okutandikirawo awo Sabbiiti bwe yaggwaako Mariamu Magudaleene ne Mariamu nnyina Yakobo ne Salome ne bagula ebyakaloosa bajje bamusiige. Awo bwe bwakya enkya ku lunaku olusooka mu wiiki. Olunaku olusooka mu ki? Mu wiiki. Olunaku ki olusooka mu wiiki? Awo tulina Sabbiiti ebeerayo ddi? Bidi. Sabbiiti ebeerayo ddi? Musumba. Bwe neeyazika mikwano gyange aba SDA. Bagamba Sunday is the first day of the week. Yes. And Saturday is the 7th day of the week. And it's the Sabbath. According to them, Niateri abagamba nti Sunday lulumusanvu who is fooling. Era ekyo gyomba wagira kubanga ku lunaku olw'omusanvu kana nawummula. Karate musumba kano katugirewo. Lwaki lwaki tusinza ku Sunday? Iye inenjirira na yonji njirina ebyawandiikibwa wewe. Lwaki mmwe mukungana kuba ninamuze by the tata wange with due respect musajja mu advent. Buli lwankubira ku Sunday nanga ogenza okusinza enjuba olunaku lw'enjuba. Ye bwatu bwakiyita olunaku olulina okusinzibwa it is Saturday because it's the 7th day of the week. Era bo bagamba nagawonye lunaku olw'omusanvu kati luba wamunyi cheki okay Saturday wangu ye Sunday kazoba kati imani oyinza olunaku olwo fe kyalu tujjako lunaku lwa kuubalirako Saturday kuubalirako era n'abayagala kyalu tujjako ate ffe tetulina kuubalirako olwo lunaku kubanga tulina mukama waffe nanyini Sabbiiti. Yesu ye nanyini Sabbiiti okimanyi ekyo era naze njinooza kanzikulage somera 12 meka kuva 12:16 owulire manyi soda 12 oyina engeri gy'okyokoza okundeeta ennyiririza embadde seetegeke era ku lunaku olw'olubereberye lwe lwaddi olwa Sunday walibeerera okukuŋŋaana okutukuvu okawulidde kati otwogerako okyawo ate sirwe lwokka kubanga abantu bagamba ayinayo era akanyiriri aka kamu sobola okuwa ezo ate Bayibuli egamba obujulizi bwa 2 oba 3 bukakatenga soma sindika wino era ku lunaku olw'omusanvu okukuŋŋaana okutukuvu emirimu gyonna gireme okukolebwa ku munaku ezo oluwulidde olw'okumeka olunaku olw'omusanvu wabula gye yeetaaga buli muntu okulya egyo gyokka kyekirungi okukolebwa mu mmwe yekuva 12:16 okasomye bulungi ku lunaku olw'omusanvu nedda ku lunaku olw'olubereberye walibabeerera okukuŋŋaana okutukuvu era ku lunaku olw'omusanvu okukuŋŋaana okutukuvu ambadde ennaku 2 kati kino ekigambo ey'oluzungu simanyi gwe vagyoni lwaki kireeta bwetyo ey'oluzungu ninamu nange ak'oluzungu kankunoonyeze waneeno kavaino kalala kuwaliwo ekikoonako mu y'oluzungu nti kuwubaala
It is Exodus. Exodus. Where are you? Exodus, Mr. Exodus. Enonya ku y'oluzungu version endala owulire. Mukakunzi wano mu y'Oluganda. Exodus kuva 12 ndabe 16 abadde 12 Egambi 12 egambi. On the first day you shall hold a holy assembly, and on the seventh day a holy assembly. No work shall be done on those days, but what everyone needs to eat, that alone may be prepared by you. That alone may be prepared by what? By you. Linda ko katano. Eno yenyine y'Oluganda endala yenina 12:16 negamba nti Kunaku olusooka wanaabangawo okukuŋŋaana okutukuvu ne kunaku olw'omusanvu munaabanga n'olukuŋŋaana olutukuvu. Eno zonna ezirikommendinga 2 days at once are recommended for fellowshipping, gathering, holy gathering. Nsomera kuva no Baleevi 23 kansoke namwe eno yennyini ndyoke nziremu eri yange gye nakwata kuva Baleevi 23 olw'okumeka olw'okusatu Baleevi munaku omukaaga munaakolerangamu emirimu gyammwe naye olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti ey'okuwummulamu gwe babeererenga olunaku olw'okuŋŋaana olutukuvu temulukolerangako mulimu n'akatono yonna gye munaabeeranga kubanga ye sabbiiti ya Mukama. Olw'omusanvu ne lugamba nti ku lunaku olusooka olw'embaga eyo ey'okuyitako munaakubanga Baleevi 23:7 ku lunaku olw'olubereberye munaabanga n'olukuŋŋaana olutukuvu temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono. Kati ensonga ki tusaba ku Sande kati bwe tuddayo wali emabega kati ekirala ate era Matayo 12:8 kabasomere kabasigalemu Matayo 12:8 Yesu yenanyini sabbiiti omwana w'omuntu yenanyini sabbiiti Matayo 12:8 kubanga omwana w'omuntu ye mukama wa sabbiiti kati soda bw'abanga nanyini kintu yajja kati noonya ki ate ku kintu nga nanyini kintu wali kakitegeeza obuli mbeera yonna Easter inakubeerayo ku lunaku lubereberye webale nnyo kitegeeza yo Sande teseetuka tekwatwa kyonna ekikolwa tukidde mtuzzawa emabega kati Good Friday kati bw'obala okuva ku Good Friday gye tuyita Good Friday okuva ku Friday n'obala kuba tubala ebiro 3 n'ennaku mmeka 3 ebiro 3 n'ennaku 3 kati bw'obala nti Friday ekiro ekyo kiro kimu nga Yesu ali mu ntaano Saturday ekiro ekirala tewaba kiro kirala kubanga ku Sunday ku lunaku ku lubereberye bwe yafuluma kati bw'obala emisana era emisana gya Saturday kiba kitabuse tugenda obbuukuula omusajja tuba tukudaalira aba yagenda dda mu ntaano kati okiraba kati okimanyi nti Yesu olunaku lwe yakomerwa ku musaalaba lwolunaku lwoku andibadde Good Thursday. Yes. Kati ffe twagikazaako Holy Thursday olw'okuba mbu yeekulembera luneewo anti mbi Yesu analize ebigere dini achowanze mge dini egongobazza ebintu bingi kubanga eddiini tekuganya kubuuza last supper biki ebyo byonna ku Holy Thursday babiteekayo lwakuna kati ebikireza bikola lwakusatu webale nnyo ye Passover gye beetegekera eri Passover ya kubanga Passover ebeina kuba lwakusatu feno tuyita mukasa olwokuna enagawonye mwino yiga Oluganda lwapaka so kati okiraba kati awo wotuteredde tuze kati nkubaliramu kati awo bwembanga naabala mbala kuba kati Yesu bamujjako mangu ku musalaba kasita balaba nti afudde bwati ne bamujjako mangu kubanga baali beetegekera era kabasomere Yokaana 19:3 mulumu Yokaana kayisomera ku lwasatu nalo basoke ewaluka message 3 awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge n'agamba nti ki 3 mulumu kiwedde n'akutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe somera olwasatu mwemmeka
oli kwa 3 mmeka mulumu oli kwa 3 mulumu somero lwa 3 mwenya asatu munya naye bwe bajja eri Yesu somero lwa 3 munya luno olwa 3 mulumu asatu mulumu kiwedde nakutamya omutwe gwe n'awaayo omwoyo gwe olwa 3 mulumu olwa 3 ey'oluzungu yina egamba since it was the door preparation nono Bible yankanga ndiko mwene endala maini naza mirundi 2 eno bitabuka nga nzirukako eno Yokaana meka 19 olwa 3 olwa 3 mulumu olunaku nga bwe lwali olw'okuteekerateekerako sabbiiti eyo enkulu ennyo ay'okuteekerateekerako ki sabbiiti eyo enkulu ennyo abakulembeze b'Abayudaaya ne batayagala mirambo kusigala ku misaalaba kyebaava basaba Piraato abaakomererwa bamenyebwe amagulu nga bawanulwe era bawanulweyo. Kati Yesu bamugjayo babajjayo bonna bamuziika avaayo kusaameka 9 wali wavire ku musala wakasaya sabatu omuko ogwenkomera avaayo. Kati kulwokuna olwo kulwokuna olunaku lumu kulwokutano olunaku lwakubiri kulwomukaaga olunaku lwoku lwakusatu kati katubale ebiro kulwokuna ekiro one night kulwokutano ekiro 2 kulwomukaaga ekiro 3 ku lunaku olubereberye ku Sande akola atya avaayo ennaku bulijjo tulya byaffe naddala Good Friday kati gwo omwezi gwe kati omwezi nagwe era si gwe gwo nabo waze kuwakanya buli kimu leero nedda nagwo mpe ebyevu anti kati leka nkulage kale Bayibuli gye tukozesa teyawandiikibwa ng'esinziira ku kalenda y'Abaroma onfuna kuba kati wano ffe mu Uganda tugobera kalenda y'Abaroma ne mu nsi yonna Gregorian kalenda tuli mu April yes tuli mu mwezi gwakuna yes naye nga Bayibuli teyawandiikibwa ng'egoberera kalenda y'Abaroma. Bayibuli yawandiikibwa egoberera kalenda y'Abayudaaya, the Jewish calendar, the Jewish what? Jewish janjawulo oba the Hebrew what? Calendar. Kati bwe tuba wano ffe tuli mu mwezi gwakuna okusinziira kwene etambula ene ya Gregorian calendar ene y'Abaroma. Naye ate Abayudaaya bo ku kalenda yaabwe bali mu mwezi mubereberye. Y'Abasiraamu bali mu gwa 10 ogwa Ramadhan tebera mu ya 9 mu 7 ebera mu gwa 7 kati bali mu gwa 8 bali mu gwa 8 kati okiraba kati nze nkijjawa nedda kikino proof weri wano eno ye kalenda yaki y'Abayudaaya okiraba yo ngate eri birala ndala kati kyo wano ndowooza katono olaba Nisa guno omwezi baguyita Nisan si April oba Abibu sorry b'Abayudaaya omwezi bali mu Nisa bw'obalabalamu guba gwakumeka guba mwezi mubereberye bo omwaka bakaguta era Musa agwogerako mu Kuva 12 somayo olabe era byonna ebyakolebwamu like Passover bino bye tujjukirira muno byali mu mwezi mubereberye. Tugenda gattira wano bannaye kuva 12 namukutandikirawo Mukama n'abagamba Musa ne Aaron mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka olwokusatu mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri omwana gw'endiga buli nnyumba olwokuna era ennyumba bw'ebanga entono nga teemalewo omwana gwa ndiga kale ebeere ne mulirwanaawe ali okumpi n'ennyumba ye bamutwale ng'omuwendo gw'emyoyo y'abantu olwokutaano omwana gw'endiga
gwammwe tegulibaako bulema omusajja ogwakamala omwaka muli gujja mu ndiga oba mu mbuzi. Yes, kati ekyo kye baagala okukola e Passover kye tujjukira mu wiiki eno. Okimanyi mu eno wiiki etu celebrating a Passover. Ani abadde akimanyi? Kati soda ani yatukyamya awo wakakati basebo ne banyabo Bible bo bali mu mwezi gusooka fe tuli mu fuluzi months tuli mu April kafumulampa uba bakyali mu gatonya. Ani yatukyamya ani yaleeta obuzibu ani yakituteekamu nti Good Friday Yesu olwe lunaku olwe yafa. Kitegeeza yaleeta kalenda. Yaleeta kalenda. No, kati kakuli Abaroma bakola kinene nnyo kubanga Abaroma be baleeta eddiini. Abaroma bakola kinene nnyo okutukyamya okutujja ku mulamwa. Era njogera ku bannabbi b'obulimba Abaroma bannabbi b'obulimba nambeemu. Kati musumba ngamuzi ate mu Good Friday ngamugenda jikuza. Nati kye mbadde ndokubuuza n'okutuyita wano watuyise. Kati ffe tetukuza lunaku. Tukuza kiriko. Mu celebrating ekyakolebwa kituufu olwandibadde ku lunaku. Kituufu Yesu yakomererwa. Yafa. Kati ffe bakituteekako ku luno just ffe tetukuza nnaku. Muba temutuukiriza ekyateesaawo kino okuba bwe kityo. Kuba kati ffe kyola ffe lwaki tetukituukiriza. Good Friday waliyo ebivulu okimanyi ekyo. Kati gwe agenda mu bivulu agenda mu bbaala akuba ebbaala gwe obeera otuukiriza ekigendererwa ky'olunaku. Naye nze agudde mu maaso ga Mukama n'enkaabirira ekisa ekiri mu lunaku luno ekisa ekiri emabega w'okkomerwa kwa Mukama wange. Nze mba situukiriza bigendererwa bya lunaku. Kwewala zino ennaku bano abasajja bawamba ebintu binyo, bawamba ennaku, bawamba emyezi, bawamba buli kimu. Toyina ngeri bw'okyewala. Byezi nazina bala February biki bina December biki manya gaabwe ga Baroma. Sajja bawamba. Kachola bino ebintu Bible egamba gana amagezi gawo boka abakulu. Bakolisa ekisooka 2:6. Ebasomera Yosefu. Ojo tulya biki? Kulunaku lukyamu. Bakolinso. Asooka 2:6. Naye amagezi tugogerera mu abo bino byabo bukaba kulira abato bagenda kuyomba. Naye amagezi agatali ga mirembe gino. Gana amagezi ga mirembe gino kuba ffe gine emirembe. Ffe tulina kye twakulaminga. Era kino soda wali wakiwulira nga kati munyiivu. Agamba owabi abantu. Kijja kita. N'ekikwate kye mu mutwe. Bantu balekere yawo. Musumba. Temwefula nnyonnyo balugezi. Tozo kusagundi yebase. Kisiga mirembe gino. Soma akanyirika bagweremu. Sika mirembe. Era gatali ga bakulu ab'omu mirembe gino. Ate siga abakulu ab'emirembe gino ab'omubiri. Abagwawo. Olw'omusanvu. Naye twogera amagezi ga Katonda. Mukyama. Gaali agakisibwa. Katonda ge yalagira edda ensi nga tezinnabaawo. Bino byalina okusomesebwa dda nga bino nga kikaenda ky'Abaloma tekinnajja. Olw'ekitiibwa kyaffe. Olw'ekitiibwa kya Katonda. Abakulu bonna ab'omu mirembe gino ge bataategeeranga n'omu. Tewali agamanyi era ffenna bakitaffe bonna bonna abatusooka mu nzikiriza. Tuno lunaku singa baluzisitinga oba wano waliwo abaweereza, wano waliwo abasumba nga bali mu myaka 40. Singa ekino ekyo bakikuba emabega emyaka 4. Singa kati kiri waliwo gundi. Enkyuka. Yes. Naye ffe obuzibu bwe tulina buli ajja azimbira ku kiriwo. What are you saying, my dear follower, watcher, viewer? Agoberere. Kati amazima gago kati ekyaffe tukikoze. Musumba atukakasizza. Good Friday si Yesu yakomererwa. Yes. Naawe ne bw'okibalamu ennaku teziggwayo. Yes. Kubanga tulina okubala ebiro 3. 3 days and 3 nights. N'omwezi mwe mulimu April bali mu Nisan. Yes. Gwe gusooka mu mwaka kusinza kalenda y'aba Yudaaya. Yes.
kati comment section tugirekedde gwe Kakense yakwata ekikwato kayane nga bwotuwa endowooza yo sinakindi Musumba yasomye namba y'essimu 0756 12 96 98 osobola omukubira n'omugaba Musumba ano watulimbyemu the door is open newobeera kumpi osobola okujja n'oyogera asobola n'okujja wano tumwaniriza naye for now kantu kabadde nga ka package ka bonanza tetwagadde tutambule n'abantu nga tebatambula na kumanya twagadde mwagale Yesu mu celebrating ennaku zino mu Yesu abeetodde amawanga gonna ensonda zonna ezikola ensi eno tubaagala nnyo mu katambuze katuuke buli wamu Expo TV bagisubscribing ate bagyagale koze ekyali ntandikwa for now bye bye Expo TV to the world.